Konde Kiperempe omutuuze ku kyalo Mayembe mu Mpigi yenna ajjudde ebiwundu olw'abantu ne gye buli kati batannategeera abamuzinduukiriza ne bamutemaatema omutwe. Nali ntambula nga nzikirirako kkooti ndi ku ssimu bwe nti osanga abavubuka baali babiri kati nali nkutte bwe nti essimu olupapu okunkuba ekikonde eky'amaanyi ennyo guno omukono guno ogwa layiti. Ne Stanley Kawooya ow'eKalagala naye yaakakuba ku matu oluvannyuma lw'okusimattuka abatemu abaamugwira bwe yali eddeeka ne bamutemaatema omutwe. Ngenda okulaba omuntu ng'atambula ava waggulu akkirira nga muvubuka muwanvu ali wakati w'emyaka nga 25-27. Kakati omutima ne gwekengera ne nkwata essimu eno njagala ogizaayo munda. Awo yagirayo ekintu oba yasooka kukuba eno sayidi eno. Ate ye Abbas Ssebadduka omutuuze ku kyalo Bukakala we tumusangidde ng'omutwe akyagusibyeko bandage olw'obulumi bw'ayitamu abatemu lwe baamulumba nga ddeeka ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Era akatandika okwambuka awo alimbaviira bampiteko okunkuba akatayimu wano ewasooka wane nensooka nempunga nensikirira wansi ne bannyongera nengwira ddala wansi. Bano n'abalala be tutasobodde kutuukirira bagamba nti abakwata bijambiya bano tebakoma kubatema wabula babatwalako n'ebyabwe. Essimu nali ngikutte mu ngalo ne baginjijjako, nalina ssente mu mpale nazo ne bazinzijjako. Kati waliwo endala ezaali muno gyali $5,000 nga gyawamu ne mbagaaka mbawe ssente mundeke. Nenzijjayo nenzibawa. Kati bwe mbayo bwe nti ne baŋŋamba obunangiramu akaso naŋŋamba kati okuwonya obulamu bumala otugiramu patana mu ssimu. Embaga nze sikyategeera kati netamanye na patana. Naye n'ensawo yalimu ebyapa mwalimu ne ku ssente nazo n'abitwala. Ssebadduka bwakati mu kuwunga ng'akubiddwa omutwe baamukako okuteekamu password mu ssimu ye baggyeko ssente. Ne bandaaga essimu ne baŋŋamba kwata tubuulire ppini otubuulire ne password y'essimu. Enkwata essimu naye nga sitegeera bulungi olide nali mpunzi. Engezaawo okuggyamu gundi patani mu ssimu ngibadde. Okusinziira ku bakulembeze kati abantu 15 abaakalumbibwa ab'ebijambiya. Tujja kukulembera abantu baffe naye singa tukwatako ojja kuba ekyokulabirako. Abantu baffe baavu ate mugasemu ebijambiya kati banakyakukola abantu bagenda kwekyawa oba oli abakwe n'embeera etasaanidde. N'olwekyo tusaba abali mu kikolwa ng'ekyo banaye mutuyambe muve ku bantu baffe. Olw'ebizindaalo ebireekaana okukeesa obudde abatuuze bagamba nti nabyo bivaako akabasa anti omuntu ne bwakuba enduulu ng'alumbiddwa kizibu eddoboozi ly'okuwulirwa. Ebbala tuli mu maaso wano etuyisa bubi nnyo ekuba nnyo kati yakuba enduulu nga ffe tuwulira. N'amasannyalaze agatakyaliko budde lwe gabeerako ne bwe gavaako kitadde ebitundu bingi mu Katyabaga okulumbibwa abatemu. Gabaako leero enkya tegabaako tegaliko budde oba olio gakoma okusaawa 9 nga tegakyalina n'amakulu. Abantu baffe mu nzikiza bakosebwa nnyo. Wano omubaka wa pulezidenti Mpigi Sadi Mwanje Muteesaasira wasabidde abazadde obutakwekerera baana singa bakengerwa okuzza emisango. Muze guno omwana ono tajja gukolako we bamulirwana wokka. Bw'anaalaba nga naawe taata olina kyoleese waka bajja kwesanga nakyagenze nakyo. Bw'ati akubiriza abatuuze okwegendereza n'okwewala okutambula mu budde obw'ekiro. Obukuumi bwonna butandika naawe. Bw'olaba omuntu naga weekengedde ennamba zaffe tuzigaba ziri open, ennamba za police ziri open, ennamba ya DPC eri open, ennamba za RDC ziri open, ennamba za DISO ziri open. Nammwe abagenda mu biduula naddala obudde obw'ekiro mu kaseera kano tubeere beegendereza. Omwogezi wa poliisi Mpigi Lydia Tumushabe agumizza abatuuze nga batandise okunoonyereza ku batemu mu kitundu era essaawa yonna bano baakulinyibwa ku nfeete. Twongeddemu amaanyi mu bikwekweto byaffe okulaba nti ekitundu kyaffe n'abantu ababeeramu babeera mu ddembe. Ono asabye abantu okufuba okulaba nga bakwatagana ne poliisi naddala abo abatuusiddwako obulumbaganyi buno.